So we hope and we expect that UCC will convene a stakeholders meeting, because as Law Society we also have some ideas to share with UCC and stakeholders on how best we can do this. And if that doesn't work, we have also pointed out to UCC that there's a possibility that this will cause, unfortunately, protracted and unnecessary litigation. Driving permit n'ebirala biringa bwe bityo. Simanyi lwaki UCC yagamye twagala national identity card yokka. Otegedde. Kubanga jjukira ne mwana okay kanchogereko ne passport ne wandibadde nga eyogera kikyoli naye eno travel document. It's not an identification document. Nenga batubogole. So labi nayo bozo okumubuuza nti yogera aganye n'agaana okwogera oluzungu bwe lwatuvumiramu. Kale enkole yawano si ntuufu. Organization ini kyamba baza bate okuteekawo omuntu na card vision yonna ne bateekawo omuntu omachechinga cards. Badi bagala bongereko abantu abachechinga cards tusobole okulaba tugenda okola emirimu gyaffe. Bansindika wano kati nsindise wano ne bampa ekipapula ky'okujjuza ngenze nkubisa obufaananyi kati bansindise wano ngende mu banka nsasule n'essulu 10 naye nga nze wekinumira government ogamba nti ate emisimu zonna bazisaleko olwakino kuba buno si bweragajjavu bwaffe ffe twewandiisa omulimu ne gusigala eri government okutuwa national IDs. Kati nze ekyokunsalako ng'ate neewandiisa ate ID sinze azifulumya nze ndaba wekinkoseza. Waliyo n'abatagenda kwewandiisa naye bo bakoze batyo okukola ki okufuna amasimu gaabwe obutabasalako kuba balina bizinesi zaabwe naye ate zigenda salikako lwa nsonga tebalina ki masimu. Omuntu anaakunoonyeza atya ku saati gw'abadde alina ki essimu yo. Batwongereyo ennaku ezikola ki ezigenda okubeera nga zikola ki nga tufunamu ID eyo ndagamuntu.